bwe kiri nyinza okugamba ekintu kyattima n'omala okola ensobi n'otega rikooda mu booluganda n'owulira bye bakwogerako oyinza obutaddayo wadde kwabya lumba oba kuziika. Oyinza obutaddamu kulya kintu kyonna kifumbiddwa wamu bw'ofuna omukisa okuwulira bye bakwogerako. N'omala okola ensobi n'otega rikooda mu bakozi banno n'owulira bye bakwogerako ne bye bakuteeseza nga toliiwo, oyinza okurizayininga so oyinza naye olekulira, ekikuyamba okuba ng'okyakola n'abantu abo nga mwogera nga museka kubanga tofunanga mukisa kuwulira bye bakwogerako nga toliiwo. Tofunanga mukisa kuwulira bye bakuteeseza w'otali. Abantu kababeere abakozesa. Boosi n'omala otega rikooda mu bakozi bo n'owulira bye boogera ne bibateesa ku kampuni yo, oyinza okugiggalawo n'ogenda olunda embuzi. Kwolwo lw'omanya nti abakozi b'olina batunuulira buwangaazi bwa kampuni yo, batunuulira musaala gw'obawa. Kwolwo lw'omanya nti ennaku 29 eziri mu mwezi si z'amakulu gye bali. Olunaku olw'amakulu mu bulamu bwabwe luli lumu, olumanyi? Lwe lwanga 3 kubanga lwe batandika okubuuza omusaala gwazze. N'omala obatega mu kamera n'owulira ebigambo n'enteekateeka ze bakulinako ne ze balina ku kampuni eyo, mwe muli abateesa okwekutulako bagende bakole eyaabwe, mwe muli abateekateeka okubba ebyama bya kampuni yo babiwa abalala, mwe muli abateesa ne bakompetita bo emisana n'ekiro naye ng'ate batudde mu woofiisi ensajja ze wabakwasa, wabula buli nteekateeka gy'olina ne bakompetita bo bagirina. Ekikyakuwangazza n'abakozi abo kubanga tomanyi bye bakwogerako, tomanyi bye bakuteeseza, era saba Mukama akuyambe oleme kubimanya. Muganda wange, singa omanya ensi byekulowooleza, singa omanya ebigambo banneyiba bo bye baogera buli lw'obayitako ng'ogenda okukola, emboozi ze basigala boogera ku ggwe n'ozimanya otunda awo w'obeera, waakiri n'odda mu muzigo kubanga omanya nti owangaala n'abatemu ku kyalo. Omanye ekyakuwangaza ku kyalo ekyo kubanga tomanyi bantu banneyiba bo biki bakulowooleza naye bakwogerako. Ayo munnange essaawoka ne gy'onadda emboozi ejja kuba y'emu. Ekituyamba mu byonna n'okuba nga tukyaseka, tukyayogera n'abantu, nga tukyatambula n'abantu, tukyalya n'abantu, nga tukyalya n'emmere gye batuwadde nga tumanyi gye bagiyisizza kubanga tetumanyi bye batwogerako. Lw'oneekweka akasonda n'omalawo eddakiika ogenda okuwulira erinnya lyo nga lyogerwa nti Fred, ojja kuwulira ebigambo ebiritambulirako. Muganda wange, kino nkigambe ku bantu b'olaba tebakwagala, naddala abo b'osinga. Abantu mu nsi muno tebaagala wadde abo babenkana, baagala nnyo bye basinga. Buli muntu amuli waggulu baamukyawa, n'oyo akusekera ng'omuli waggulu tayagala ggwe, akwagalako ekyo ky'omusinga. Bw'onaakimuma ebigambo by'owulira nga boogera.
okutegeera nti mbadde simanyi nti akakasajja kabi, kubanga kyewabadde omwagalako teyasobodde kukikuwa. Abeera mulungi ng'omuggyeko ekyo ky'omwagalako. Bwe kikulema omuggyako, olwafuuka omubi. Be bantu. Keeping that low profile. Beera mukakamu. Seka na buli muntu. Ekikulu mu byonna. Beera so reserved. Kubanga abantu betunyumye nabo, betuteesa nabo, betubuulira enkya yaffe, betubuulira pulojekiti zaffe we zituuse, banyiivu ku mitima gyabwe. Kayimba ka katolubwamu okajjukira. Kayimba ki? Yakusekera kulaga omukwano yatabula tisoma mayana ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga ne bw'aba mugandawo togwera. Akusekera kulaga omukwano yatabula omutwa kumbirago va ku bantu sobama yangamba tekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga ne bw'aba